Era njagala okuyimirira wano okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa. Nze siri ku kikolwa. Ndi ku muntu. Ndiki? Ku muntu. Ababikoze oba bamukubye ebyo, that's none of my business. Ndi ku full figure, nti full figure at last. Ku bintu byonna byakoze abantu. Ku pain gyalekedde abantu full figure. Ku bazadde b'abantu abafudde n'abavuma n'abavoola. Ku bakyala abazadde b'abantu sayimu full figure bawemudde. Naye at last Katonda amusasudde. Me that's my message. Kyekinsanyuddemu. Nti Katonda ono Allah agaba obwenkanya. At least ensi efunye ku bwenkanya ku full figure. Era abantu basanyufu nnyo, not because ekyakoleddwa kirungi, ekikolwa kibi. Era tukivumirira. Tuyinza tutya okudda ku kikolwa ekibi ne tutandika okukijjamu. Naye omuntu ono full figure, empisa ze, embeera ze, obuwemuzi bwe, n'ovuma abawere, n'owemula abakadde, n'owemula bamama b'abantu, n'ovuma bataata b'abantu abafedda, n'obawemula n'amagumba n'ogatuukako, n'osanyuka nga bafiiriddwa, abafunye ebizibu naawe n'osanyuka. Leero naye bamusanyukidde. Abantu bwe baafuna ebizibu yasooka okusanyuka. Golaba oyo full figure. Ensi eri feya. Ensi eri feya. Katonda yatonda ensi eno ngeri ki? Ngeri feya. Full figure ayina ekizibu kimu. Ye taliimu kabuntu kagamba nti naye omuntu ono mulinnyiridde. Nkomawa. Sayimu ffenna tuvuma wano. Tuli bavumi. Underline ffenna tuvuma. Atagala kwejjamu. Naye Sayimu waliwo wootuuka ng'omuntu weba nnyindo oginyigiriza full figure anyigiriza abantu. Nze Sayimu omuwala oyo we namukyayira. Nze Sayimu saagala full figure. Era siri mwagala. Mukabbuli mu nsi ne mu ggulu. Ate era tewali agenda kuŋŋaana kusanyuka. Nze ne yankubidde essimu ekiro namuge afudde. Namuge tuddanga mukunkubira afudde. Bali bakuyanga bagamba lekeraawo. Eyampa amawulire ekiro. Yankubira ekiro saa 6. Nti ebigudde ku full figure obulire bwafudde nsale enkoko yange, sale ente yange.